Poliisi eriko abafumbo beetaasizza n'eddusa mu ddwaliro oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya ekiviiriddeko bano okulwana gye biggweredde ng'omusajja afumise omukazi ekiso mu lubuto n'amuyiwa ebyenda. Omuntu w'otemera omukazi n'omutoolayo ebyenda kubeerawo omukazi ebyenda birikuluya. Kiteeberezebwa nti William Woira oluvannyuma lw'okufumita mukazi w'ekiso mu lubuto ebyenda ne biyiika ebweru agezezzaako okweggya mu bulamu bw'ensi eno wadde nga tekisobose. Wava wani mboto jagaimwe toli jagaimwe Woira December tonfumbiire amazima ojo okubona nga obufumbo obwo buli oti buli mu enguudo ibiri. So kitalo ino kya musaada munange okutuuka ku accident ng'oti neeyo wabula nze nsaba nti government emulinge mu byakoze okusinziira omukazi we bwafuluma ebyenda nimbonako. Aye abakazi mwepimire mwina abatayi kubisa bulungi guminkiriza wasi eno ebaleetera okufa. Ripoti ezitusoose okuwulira nti nno omusajja asse mukazi we amukubye ekiso n'amutta. Ripoti ezitusoose okufuna naye ate we tugenze okutuuka nga omukyala akyali mulamu weewaawo bamukubye ekiso n'afuna obuvune naye abadde akyali mulamu. N'omusajja gwe bagambye nti n'abadde agezaako okujja mu bulamu naye tumusanze akyali mulamu. Omukazi Petua Nabirye mu kiseera kino ali mu kufuna bujjanjabi mu ddwaliro lya Kamuli General Hospital gyaddusiddwa nga biwala ttaka. Puede support current por esa side. Kigambibwa nti bano babadde baakamala emyaka 2 gyokka nga bafumbo. Abatuuze bagamba nti Kanaaluzaala ye mukazi gwe balumiriza okuba nga abadde afumba mali 2 ng'oluvannyuma lw'okumala ennaku nga taliiwo nga yagenda kuttadya olukomyewo ne bubeefuka nebba Woira gye biggweredde ng'ababiri emagombe basimbyeyo kitooke. Biriza ekintu kirala nti wasi muwese amayiro omulya kubi nitwena abasaada tugumingiza era tubona bingi ayituleka ow'embulamu tibaali bakamusalako omunwa bwamugema na musaada eno enamwendwa omukazi yali n'abasaada 2 ekasolwe omukazi baali bakamwita bana abakazi mube ku kintu kirala ife ngwe tubani wasi tuti ngoli muno mbatu iduzanga bweduze mwabo oti nkoko tusa etuhanu mwirwaliro lya Kamuli General Hospital tukutuuka tulibona ku abantu babiri omukazi n'omusaada balwanagaine omusaada ayiko oluguma ku mutwe omukazi balwaina ali awo mu maiso baje bamufumita mu maiso n'ebyenda biri kuliya. So tutudi butabanguko obwavuire kuki aye abafumbo bana mwebereremu omuntu oboyina omusaaba wo bano omusaaba omulala ayero obayire gano ido obayire gale duzo obayire gale era nebyo ebijo okwira singa abantu titwira ku ife bene na bene kale ekirwano mwerwalire Kamuli nekyo abantu balwanagaine babisangaine bubyo kazi yabyenda biri kuliya omusaada maiso tatayigereteka kale timawulira malungi. Bano batuuze ku kyalo Butale mu ggombolola y'e Bugulumbya mu disitulikiti y'e Kamuli. Abamu ku baana b'omusajja betwogeddeko nabo okuli Penina Nabirye ne George Woira omusango bagusalidde nnyaabwe omuto kiyite stepmother gwe bagambye nti abadde asusse okubaliga. Mukyalo oyo bamufuna nga nyiize ndi mukulu. Mama bwatuzaala wundi yafuna omukyalo oyo abanga n'amali 2 ngaba wakema kuyadda mu irindi tutudde oba kuba yalya n'ennaku enkulu ng'azira waka twali bamusonga ku makondo tubadde tutuira nnyo twasonga ku makondo embuuza ku maama atyakaali kwira esimu ebikumukubira leero ati koodi balwaine ibo nenkubira kale ng'alwaire abayiranga mali 2 nga nife tujyayo nga tabaali yalimba baba ati alina yagiire yamulekera n'akaana ke yabayira nako baba yaba n'akaana buli kimu yayenda akyewambe banaafuga amaka. Mama yamutwala kuongoza takana bamaka takani nabwo era nga niyo mukoba kwaze nabino obulamu bwange nambeesawo
kuba omukazi nga abaliga asusuubira oba nga abeerwa abasatu batyo babiri atuuse ekiseera yavaayo yalima muzeeyi ati agira esumba bw'ajja okusuubula okwira ayinza omalayo omwesida emmere so nikulu nebino ebituusewo mpulira ati kodi kuba nzitiye ati yavaayo kwasa kunasi nalulalu awonawona abeetakola ngasi muteira oba mudesemba so oba yeizeido abati zena ndiwiramawuze kunkubira ati muzeeyi balwaine obwire omukazi ebyenda bikulire ekitegeeza nti aba yeizeido oba yeetekera mwene ebisentu ng'omusaada gw'ebigoba olina okifunfuni kusa mutima. Omwogezi wa poliisi mu bbendobendo lya Busoga North Michael Kasada akakasizza ensonga zino kyokka n'alabula abafumbo okukomya okutwalira amateeka mu ngalo. Ekibadde kyetaagisaawo kyakubanga tubajjayo era tukikoze tubalese mu ddwaliro kubanga bafuna obujjanjabi. Kasada wabudde nti mu mbeera nga waliwo obutakkaanya kyamagezi omu ku bafumbo okwekubira enduulu ku poliisi. Nga mulinamu obuzibuzi mu bufumbo nga bano we twawulidde tino yakomyewo ne balwana abadde emifumbo byonna twabiwulidde. Kiba kirungi nnyo n'oloopa wakiri loopa kuba ate okulwana tekuliimu solution yonna. Okulwana okuba omuntu n'okumutta byonna temuli solution oba weeteekako obuzibu. Olwanye n'omuntu omukoseza ate tukukutte ate ogamba olina ensonga fine olina ensonga ntuufu naye kyokoze musango. Ensonga yo ntuufu naye ate okoze musango. Ogenda mu kooti probation officer NGOs tulina bantu many players abali mu nsonga zino era nga kyali badde kirungi nnyo abantu ne baleeta ensonga okusinga okuzeekwatira naye nga ate tebazisobola. Naye ate n'abakulembeze nabo tubakubiriza yemulaba ebintu nga bino wembanga mulina kye musobola okukola mukikole kubanga bibasusseeko muweereze abantu bano poliisi ng'obudde tebunayita. Ababiri bano batuusiddwa mu ddwaliro e Kamuli ku kabanga lya poliisi nga bonna bayebaayeba.